Alright, ambulamusiza akubanya bone basebo. Mwenna abalangira nabambeje basava ne banava na buli mutye na sekino mu josinziro kula katambikano ka student oli bulungi. Je baleko jotusa kengalo. Ngabe nabasubiza nti kusaza ijja kuba bilize nyine zakawekezi kalero nja kuba ntungudde era nze nzuyo. Munansonyiwa okusooka okuvaako olw'ensonga nti waliwo embadde mpise video bali bagikwatamu ng'omu kimete twagala kuba batamanya ngamba bano budde na biseera kubanga batuzanyirako mu bintu bye tukola. Kale ne akatuka kulamusiza nnyo comrade Kaswente bulungi je baleko jotusa kengaho olunaku lwa kutana naku zomwezi 23 zako ku mwezi ogwokutaano mwaka 2025 tusimbudde no tunatira omuntu omukomo waka gutuka wakati. Kale ne akatuka kulamusiza nga bulijjo ekyokola okimanyi soka kubuuzaako mwana daba wangali mutarama yaje kimwagenda okunenya ekigula magali diba abali mu America balamusiza ko buli kibuga nesaza abali mu Canada balamusiza ko buli kibuga nesaza mu Bungereza buli kibuga nesaza abali ku samazinga balamusiza ko bulinsi n'ekibuga nesaza muri mwosinzira okulebera katambikano kawongezi kayo ka Kaswente oli bulungi we bali kola abali mu gwanga abali ku samazinga Asia balamusiza ko Kaswente oli bulungi abali ku samazinga Middle East balamusiza ko Kaswente oli bulungi abali ku samazinga Africa balamusiza ko wonna woli munsi woli ku lukalu lw'abakaddugala balamusiza ko Kaswente oli bulungi we bali kola abali ku samazinga abali mu Uganda balamusiza ko buli kitundu kyonna ekyeggwanga woli abali mamboka maserengeta mu kiikadyo wonna woli kulamusiza Kaswente bulungi nange nze nzuyo nga bannabasuzanya ku bantu bide kusabiriza nyini era nze nzuyo kale bamala okubuuzaako comrade bwentyo nfundikira ne mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe mbagala nnyo mwenna buli omu gy'oli abali mu Arcade abali mu Butale abali ewaka mayumba gamwe nga mutaddeko TV ennene abali mu balakisi ez'enjawulo abali mu taxi abali ku boda n'abali mu malwaliro mwenna balamusizaako abasawo n'abajjanjabi so ako nammwe abalwadde mwenna n'abasirikale ab'enjawulo abali mu balakisi ez'enjawulo namwe batumiddeko n'abalamuzi mwenna batumidde kati bamala okubabuuzaako mwentyo ngenda basa mutambuza katambikano bunaku nkibategeeza kuba saagala kulwawo nga sikibategeeza obwenyi bw'ekitabo mu Uganda babuggyako tekubira notification era nobufuna olina okubanga okozesa kye tuyita VPN n'olw'ensonga ekikkakatako kubanga osharinga katambikano buli muntu atasobola kufuna access w'omugukuli katambikano oba ku page eno asobola okubanga akola ki alabira ku account wa page yo kale ngenda kusaana obwombo funye bonesebo gwali yakatuka bambi nsharingira katambikano katuke kuli muntu yenna tolina kyovaako Facebook si ya jjajjawo si ya mwanyoko si ya mugandawo si ya mujja oba si ya jjajjaawo bambi gisharing olina option abantu 10 sharingirako mwenda akamo kateeko page yo account yo bitafanagana mikwana batugobere bajja kubasobola okulabira ejoli olw'ensonga eyo bwentyo bwenkusabye okutambuza akatambikano bwe mala okusaba okutambuza akatambikano ngenda kusaba ompitire abantu bano wammanga njagala ompitire omukyala omulamuzi muli agonja njagala ompitire omukyala omulamuzi muli agonja abeere okukatambikano njala mumpitire Jeno Bigodo Didigi abeere katambikano njagala mumpitire Didigi Dere Drinking Jeno abeere katambikano njala mumpitire Nywando Yosoferi Tibahaburwa abeere katambikano njala mumpitire ba MP bonna aba NRM n'aba opposition n'okusingira aba national platform bere katambikano njala mumpitire omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center sebo okusaba otuleko kwanda kikantono nnyo njala mumpitire omusezi the night dancer njala mumpitire night dancer Lwabogo mumpitire Lwabogo ne mukyala we Patience Lwabogo babereko wano Lwabogo nawoli ne mukyala we Patience Lwabogo nsabo bereko wano saako ne mama wamwe Kineti Kembabazi ne abere ku video eno abasigadde bajja tusanga mpola mpola kale no Rachel tugenda tambula mpola mu video y'olwalo ngenda soka kuyisa obulango bubiri mpaka kalowoozo kange bwe mala kuwa kalowoozo kange tusimbule video ku speed ya 2 kati obulango bwa leero bugenda kubeera bubiri bwe buti gwe wenna ali ku mutimbagano ejjenjawulo naddala ng'onoonya video zange ku mitimbagano ejjenjawulo ekyentadde wansi kyempiniinze ye YouTube channel yange official YouTube channel yange ye gyempiniinze awo abantu bangi bakwata video zange ne bazisalamu ne bazikola ebaagala ne bajjamu ne bye banjogedde nga tebaagala ate babiwulire ne bazikozesa ate ku mitimbagano gyabwe kati YouTube channel ya buli video yembe yankoze wano ebeerako bamujjukira Facebook nduza data yagigwako video zetukolezwe na ku 30 nga zivuddeyo ate era bana basajja bakwata video zenyini ne bazikozesa okuwabira page zaffe oba account zaffe ne baba nga bazilimitinga kati bwe kivirako obuzibu waffe page zaffe kubanga zoononeka kati kyetukola video nyinzo girekawo naku lwa 2 bwe mmalo gira basigyongerayo nga njijjako then bogisanga no ku YouTube channel ne wala wona obogisa ku TikTok zibirayo nga bazisazeemu
ne ku YouTube zibeerako ddala bulungi nnyo nga bw'ogyagadde ebeerayo. Kati YouTube channel yange entaddaawo osobola okusubscribinga oba osobola ogenda okulabira kuba sikolerayo live no. Siyina bintu ebyo bitwalayo live no. Sibikola ebyo lw'ensonga n'essimu emu kwenkolera neya studio. Alright, kati kampiseewo akalango kano. Obulango buli bubiri. Obukulembeze obwa National Platform obuwangaalira mu bbendobendo lya South Africa bakutegeeza nti bugenda kwaniriza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga eno yenteekateeka entuufu egenda okugobererwa n'ebitundu byagenda okubeeramu nga zze okulaba ku bakulembeze n'abantu abawangaalira mu bbendobendo lya South Africa. Bakutegeeza nti eno yenteekateeka abakulembeze ba National Platform sako pipopa mu South Africa bakutegeeza nti ngenda kuza omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 nakujja kuba Lwakutaano mukulembeze ajja kubeera Johannesburg. Ngenda kuza omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 nakujja kuba Mukaaga ekitundu bakiyita w'omutaata isi mukulembeze ajja okubeera. Ngenda kuza omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 ojja kuba Sunday omukulembeze ajja kubeera Cape Town. Wansi ne bafundikira nga bagamba Protest Vote 2026 Ash Black Thursday yuge. Kekano akalango kaba comrade n'abakulembeze aba National Platform bokka abaagala enkyukakyuka nkidda mbokka abaagala enkyukakyuka nkidde bokka abaagala enkyukakyuka bali mu South Africa bebo katika tugende kalango akala. Alright, obukulembeze obwa National Platform nga buno buli mu bendo oba ku Ssemazinga wabula nnyo okusingira ddala abawangaalya mu ggwanga lya Sweden bakutegeeza nti Noop Swedish chapter presents a TikTok live hosts Robert Chitunzi, Noop ED diaspora reader, email address chitunzi@gmail.com, phone number 07074700608. Owokubiri agenda kuba mukulu Joero yagenda okuba omukulu ono nga ye chairman wa Noop Swedish chapter. Email ye eri noopsweden@gmail. Esimu ye ey'omu ngalo eri 0793102278. Discussion point: subscription to Noop, Noop Swedish chapter, Noop EU chapter XA/ account. Demonstration in EU 2026 general election. President's visit to Sweden. Date on 24th of May 2025. Time 1930 Swedish time at Robert Chitunzi. Bwato bategeza mwenna abaagala okubegatako ku mukutu gwabwe gwa TikTok mujja kuba mugendayo mutegere ensonga ezo nga bagenda kubako bali bulungi nnyo. Yensonga lwaki bataddeyo akalango kano nga bayisizeemu so mubeere bangi nnyo ku lunaku olwo. Bakugambye nti ojja basa ku mukutu gwabwe ogwa TikTok. So ndowooza naka akalango tukamaze. Alright, ndowooza naku z'omwezi 2 mu Nnyasiro naku olw'enkya May naku lwanca bakugambye nti bajja kubeera ku TikTok mubeegatteko musobole okubanga mumaliza ensonga eyo. N'olw'ensonga eyo kano ko akalango ngeri gye kabadde akolwaliro nkajjeemu kati njagala genda kaloozo ka leero. Akaloozo ka leero kano njagala mukansale mukampereza president wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President kulamusizaako wonna woolisaako n'obukulembeze bonna obwa National Platform kansule nti buli bulungi mwebale kola temujjanga okwo. Manyi bingi bisoomooza mu kaloozo ka leero naye ng'Abaganda be tugamba nti mu nju temuli kkubo. Mr. President ng'Abaganda be tugamba nti mu nju temuli kkubo buli mugenyi ajja wattu omwaniriza bw'abanga si wa bulabe. Mr. President mu nkola ey'ekintu kiramu era enkola y'ekisajja kikulu bagamba nti okusoomooza kaba kabonero ka kulaga muntu nti gwe kyoganya okundaga nti okirina nze nsobola kikulaga. Kati Mr. President n'olukiiko olutesite Solar National Platform ngenda basaba n'obuwombeefu. Ku kitebe kyaffe ekyo tubeerako n'abagenyi abatali bayite. Bamanya nnyo bye tugenda okukola era ne bakeera nnyo okujja okusiba ekkubo okumalako emirembeko omusajja oli neiba atunda amafuta abamaduuka ali bonna batunda ebintu byabwe bawambale flat nabo baagigula okubeerako basinayipa babeeraawo. N'ekisinga okuwunyisa bakisajja battu bajja tebanywedde wadde kacaayi ku makya ekyemisana ne bakibeera mbisiikirize mpaka lwaggulu bamenya tebanakibalidde olw'okuba nti gwe mukulembeze waabwe ate ng'okimanyi bulungi nnyo tolwana naawe okolerera bo. Ngenda kusaba mu nkola ey'Ekiganda nti mu nju temuli kkubo
buli mugenyi omwanirizanga. Mr. President ngenda kusaba olunaku abasajja abo abaweereza b'eggwanga lubagenda obba deployingawo nga bazze mu bungi nnyo. Nkusaba otufunire obwana bu stewards obulungi ennyo kaalaala nga bwambadde bulungi nnyo. Bambi bwebategekera ekyokulya omuli emmere amazzi ne kasoda babatwalire bulungi babasavinge bategeere nti tulina lutalo nabo. Mr. President kuno kwa kusaba kwange nsaba kunaku olubanaddamu okudeployinga bwe batyo ngaali omukolo. Mr. President otegeo at least waka lunch obaka breakfast nga kawo mu kasufu ofuna abanupu ba stewards bambi batwalira akamera akokulya ne kasoda n'akamera akalungi ennyo babawe tubalage ffe tetulina buzibu nabo kubanga abasajja bajja basiibaawo nga tebalidde emmere kyokka nga baga abaweereza Museveni ne basiibaawo nga tebalina amaka. So Mr. President buli muntu osaana omusoomoozi ngenda kusaba olunaku lubaddamu okudeployingaawo ofune bannyinaffe abanyirira obulungi ennyo bateeketeeka akamere kasoda n'akanyama kabago wekali bambi mbatoleka abasajja abo balye bategere nti tulina lutalo nabo. Mr. President kusabusabi ensoma ebyange siragira bakomredi bannaffe abali maje obasindise ba SF basindise bakyo bajjati tetwagala kumanya mubatuwere kasoda bulungi nnyo basindikire byana ebinyirira mubawe kasoda mubawe akamere n'otuzi banyweko bambi okukusoomoza kujja balaga nti ffe tulina lutalo nabo era bajja tegeera nti ffe tuli bazaŋŋanda tetuli bantalo nobe nyini banaddayo mu bitanda byabwe nga balina bakazi baabwe mu mayumba nga bajjaga ni abaana bano tubonyaabonya babwereere olaba tuwadde kamere kitegeeza nti tebanyina buzibu gyaffe gye tuli. Mr. President kyembadde nkusaba muneko okusaba kwawe mu kalowoozo kaleero munnange okusaba kwawe kuno okuwulirize mu bulungi nnyo kuba jjo nnaku bbiri nakulabyekaawo ngo obatubeerakaawo mu Jamaica ne ŋŋamba okke kati bwe kiva mu Jamaica tubasavinga ekyokulya olunaku lubazze mu badeployinga tubasavinga ekyokulya then obalo batumireko bajja tegeera nti obalimu nnyo n'olw'ensonga eyo kabadde akalowoozo kaleero njagala katambi katandike obuterevu bwako. Ebyokwogera nina bingi nsaba omuntu ng'olina lwamu mutono video ya radio senyo tojja gisobola. Ebyokwogera nina bingi bw'obanga lwamu omutono video ya radio senyo ojja gisa ku mitimbagano emirala jjojjo gisanga oba tojja gisobola. Okusookera ddala oba ndowooza katutandikire wano. Njala kusooka okubaza abaana bonna aba National Platform n'abaagala enkyukakyuka abali ku mitimbagano mwenna abakola lives abasharing abakomentinga mwebale nnyo okukola mulimu ogw'okukuba egenno oba okusoma ekigambo kye bayita diversion. Abasajja bagezezzaako okukuleetinga diversion zonna okuzibiikiriza obulumi bwaffe okuzibiikiriza okukwata Eddie Mutwe nduwa mutwe n'obulumi bwa comrade Eddie Mutwe butamu obujjanjabi ne bate diversion ku social media simanyi bano beevumye bano beewemudde onayagala kujja mu mpale onaakoze eki ne mbaga temukiwadde makulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala obebaza mwebale nnyo obutawa makulu diddigi kuba kati afuuse useless idiot ne bwa commenting ne bwa posting please ngenda basaba bana mwe baganda bange abakulembeze ba National Platform temuddamu ku commenting adde okusharing ekintu kya diddigi kyaba postinze mu muleke. Teri kintu kitugunya bwongo ng'omuntu okulooza nti ali so important mu ggwanga nti buli muntu bw'akola ekintu bagenda kikomentingako. Endowooza mwagitegedde ebirowoozo mbimanyire bwategeera temuddamu kusharinga adde okukomentinga mu muleke. Kale mwenna mbebazizza nnyo abatakyasharinga ebintu bya diddigi n'okubikomentinga mu kabera bakulembeze kabera bakomredi bannaffe mwebale nnyo kuyigira walinga diversions mwebale nnyo kuyigira nalinga diddigi n'abala bw'emutu era n'ezo diversion muzeewalire ddala tusigale nga tufokasize ku struggle. Ekyo kyo nkibebazizza saagala tulwewo. Kati lwaki bakulyetinze diversion zino zonna? 1 ekigambo ky'okwata comrade Eddie Mutwe ne bamutulugunya n'atuuka mu kkooti n'asaba bataase obulamu bwe ne bagaana. Omulamuzi n'asala bamusindike ku limande luzira. Kyaleese obuzibu ku international level ne ku local level. Babadde balina okumakinga sure nti bakulyetinga diversion. Bagezezzaako okukuma omuliro mu bitundu ebyenjawulo buganye. Bagezezzaako okusuula accident emmotoka biganye. Nagenza okulaba wali omukazi omukulu ayagala okweyambulira eggwanga lirage empuku z'abanyazi ne kigaana.
bagezezaako kuyomba wayomba okiganye ng'ekintu kya Eddie Mutwe kibalya. Ngenda kukusaba bukomredi yenna ekintu kyonna ekirimu omuntu nga mukozi wa NRM oba ali leaning ku NRM ne bwajjamu empale n'atambula n'atulaga empuku z'abanyazi n'atulaga akali enkoko n'atulaga kyayo. Please don't dare share or comment mukiyiteko nga bwana mukulu ayita kusabo. Mumpulidde bulungi nnyo kwe kusaba kwangaawo. Kati njala tuddeyo wali ku kintu kya Eddie Mutwe. Era kantandike nakataakatambi video etandise. Tuwakkiriza lw'amawulire okuyingira okulaga ensibe nali mfaanana. Nonsalira ekibonerezo ngenda mu kkomera. N'omusango ogwansibya nagumalira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta. Naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Nakubwa ensingo zino zaali mugundi namala wiiki ku lukingo nga ndi masi. Naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo. Mina painkiller 12 buli lunaku. Sifunanga bujjanjabi businga buno. Kongo kekalemerayo. Emikono nga bagitemako bagitemako ku bujjanjabi buliwo. Obulamu bwange bugenda. Sina bujjanjabi. Sina bujjanjabi. Yambunte ne bujjanjabi. Okay. Njagala buli mwana wa nkyukakyuka video ya Eddie Mutwe eno eriyo abawala n'abalenzi abasasuddwa ssente okukola video okulumba Eddie Mutwe mu mbeera mwe yabadde. Buli video yagikoze mu gidownloading mugitereke mu archive. Nkiddamu state yasasudde abaana abali ku social media abasinga obungi bali Kampala abakoze video nga balumba Eddie Mutwe mu mbeera mweri. Waliwo n'akasajja akasiufu kalinga emumbwa y'ekigalanga akayita ka analyst kali emmere buli lunaku kalinya caayi kali ekyemisana kali ekyeggulo kasula keegaddanga kaagaana okunyirira bakayita simekaani ako. Na video zo muzidownloading muzitereke bulungi nnyo. Muzidownloading muzitereke for record purpose. Buli ya stickinze mu bulumi bwa Eddie Mutwe n'akola mu video nga amuluba kuba state yabawadde ssente bamulumbe nga baagala tukulietinga entalo. Fekyo mu lulimi olwaffe tukiyita kudaalira mulwadde. Mukwate video ezo muzitereke bulungi nnyo tujja zeetaaga akaseera kamu nga katuuse watulina tuzeetaaga. Video mugirabye. Kati njala okubaza nnyo jjajja w'Islam Jjajja Kasimu Nakibinge wabali nnyo obubaka bwawadde. Era buno obubaka njala bugende eri Chief Justice Wunyidolo. Njala bugende mu judicial system. Njala bugende wa Kisawo Vuga Jeno Salimu Sale. Njala bugende wa Yose Nyando Tebahabulwa ewa mutabani wa Muhozi Janet Rwabwogo Patience Andrew Mwenda n'abalamuzi mu Uganda. Ne munaategeka okusaba ne Yesu Kristo ne mumuwaliriza agezeeko okujja lwakiri ayimirire mu kire. Nga mukyakwata abaana b'abantu ne mbajjamu ensigo ne mbatulugunya ne munaategeka okusaba ne mukaba amaziga ne gatonyolokoka abamu ne mutuuka n'ogenda mu nsonga z'abakyala. Temulira kye mugenda kukyusa ku bikolobero mukoze ensi. Ne munaateeka okusaba ekkolwa emirundi 75 ne mukaaba nga mmwe musula mutigumya abantu. Imagine muwala wa Museveni okubanga pastor ng'olina church mutegese okusaba ekkololo naye ng'abaana b'abantu bali mu safe house embuya babanyiga babajjamu enjala babakubisa amasannyalaze babaleepinga babasiyaga gwe n'otegeka okusaba ekkololo. Lwaboogo naawe n'ogenda nga gwe Mulago Kiruddu Kawempe Masaka Mityana Mubende jjojja ensigo ebiwoolo n'obutaago bw'abantu ng'otegeka okusaba. Kusaba kikootegeka waliwo museze asaba teri museze asaba. Kati mukulu w'aboogo ne bantu bammwe muleke kwebuzaabuza nga bavuka banaaba mulekerawo ettima. Njala okubaza jjajja w'Isiramu Kasimu Nakibinge buli luvannyuma lw'ovaayo n'oyogera ku nsonga ezinyuma abantu nga toyawuddeemu. Oluvannyuma lw'okulaba ka video kano kankabaddiremu. Tuwakkiriza lw'amawulire okuyingira okulaga ensibe nali mfaanana. Nonsalira ekibonerezo ngenda mu kkomera. N'omusango ogwansibya nagumalira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta. Naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Nakubwa ensingo zino zaali mugundi namala wiiki ku lukingo nga ndi masi. Naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo. Mina painkiller 12 buli lunaku. Sifunanga bujjanjabi businga buno. Kongo kekalemerayo. Emikono nga bagitemako bagitemako ku bujjanjabi buliwo.
omubulamu bwange bugenda sina kujja sabi sina nambunte nekubujjanjabe jajjaffe bwati bwakoze naku nga lumubbiri emabega ku TV nalabye omuntu nga aleeteddwa mu kkooti naye ng'omulabira ddala baamutulugunyizza mukube naye yennyini n'asaba omulamuzi amuyambe bamutwale mu ddwaliro bamuwe obujjanjabi. Ekyennyamiza nti omulamuzi teyamuwuliriza n'amusindika busindisi eruzira era n'agamba nti fayiro agyongeddeyo. Ndowooza ekintu kino nti n'omusibe yandisaanye okugisibwa obulungi n'akkirizibwa okujjanjabwa. Njagala okutwala omukisa guno okusaba akulira essiga eddamuzi ow'ekitiibwa Winnie Dolo ayingire mu nsonga eno alabe ng'omusibe ono Eddi Mutwe atwalibwa aweebwa obujjanjabi obusingako awo obuli eruzira. Yalabise ng'ali mu bulumi bungi nnyo kuba bulaba omusajja ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga akankana nga yenna ali mu mbeera mbi naye omulamuzi n'osalawo butamuwuliriza. Ekintu kino ndowooza tekivaayo bulungi. Alright. Jajjaffe Ekasimu Nakibinge wattu webale nnyo webalire ddala okuba nti oyisiza obubaka obwo. Mwe abatalabye kibadde kololo omwami ono ye musezi Odrek Lwabogo ye musezi atunda ebiwowolo by'abaana omwandaawe oyo Odrek Lwabogo ka video yakogera mukamanyi ono nno y'omu ku balamu be nga basaba bakaaba naye nga kye basaba ate baganda bamwe n'ekita bali mu kutulugunya baana era y'ono wano kuba onjagala nve olumu nga ngenda kukiddako ibeeraawo nga bali mu kusaba ekkolo batadde simanyi ennaku musaba neraba ali mu kusaba eno baganda be n'ekita bali mu kutulugunya na kutta bantu naye ng'agamba nti bataddeyo okusaba kuno kusaba kinga osaba ng'abaana bannamu bali mu safe house mbatulugunya oba osaba kiki ky'osabira ddala kitawo kennyini ye sitaani mukulu wo muhoozi ye sitaani namba 2 mulina n'obuzzukulu obu ne safe house obutulugunya abaana oba osaba ki awo sigenda kulwawo awo tuvuddewo kati katugende mu bwangu ku nsonga ya Comrade Noah Mutwe kuba tugenda kuyita mu bwangu. Alright. Comrade Noah Mutwe finally twategedde gye bamutette era kati bamutadde mu kkomera nga bamutaddeko emisango emijweteke nga njagala mbazeeyo emisango gye batadde ku Comrade Noah Mutwe njagala ovuga obwongo bwo obuzze ku nkwata gye bakwatamu Honorable Segirinya Muhammad ne bamugatta ne Sewanyana nga si ba mukwano era nga tebabonganga nako nga Sewanyana si we Masaka ate nga Segirinya iwe Masaka nga ne constituency mbatemera abantu siya Segirinya kati njagala osooka ofune preference or precedence eya Segirinya ne Sewanyana ogikwata ogiconverting ogize ku Noah Mutwe ne Charles Twine kati Museveni yatandise okukola ebintu ebyo ng'anoonya omuntu gw'ayinza okusaako amukusireko ye adriving ekesi ye nga bw'agyagala atya. Noah Mutwe nga mumanyi musajja wa nkyukakyuka abadde mwogezi ku mitimbagano era ng'atambulira ku gaadi ya president. Charles Twine abadde mwogezi wa kitongole kikese mu ggwanga era nga mukozi wa police ompulya bulungi nnyo tebalina bakwasaganyiza mirimu era tebasinkanangako ompulya bulungi nnyo. Ekyokubiri Twine abadde akola ku parliament Noah Mutwe yasembayo dogenda ku parliament Noah Mutwe yasemba ogenda ku parliament nga Segirinya alayira tadda ku parliament ompulya bulungi nnyo. Statement yemuli bagamba nti Noah Mutwe yakozesa esimu ye n'ayogera ebigambo ebitiisatiisa mbu omukulembeze eggwanga mwe yalagirwa okukwata pavement agikube Yoseriti Bahabulwa. Lunaku ki Nyando Yoseriti Bahabulwa lwali obadde okumpi ne Noah Mutwe mu kitundu kyonna mwali mbereddeko okumpi
Mwetemula bange emisango gye muteeka ku bantu tegisawuniga ku bantu gimu obwongo butegeera. Lunaku ki nuwa mutwe wabadde so closed kuggwe. Kubanga bukyanga tutandika struggle nuwa mutwe teyesemberezangako wadde okuliraana ekifu kyonna wobadde kubanga Nupu ne NRM tulika bwanango kati di nuwa mutwe yayimirira wantu wonna ewali close in the distance okusobola ko akwate peva ajikube mu 7. Lunaku ki ekyo tikimaze. Mwagambye nti emisango gya nuwa mutwe gifanagana nejani neja Twine Charles. Mwanga Twine Charles akola ku parliament obaka bwe yasindika nga avuma n'abatulege nga avuma ne Tawewa yasinzira ku computer ye okola obaka obwo. Temwatadde mu computer ye eri personal oba computer eri ya police ey'omulimu. Waliwo ebintu bibiri. Waliwo kye tuyita personal computer. Owulira? Ne office computer. Mwade muyina oku-identify nga computer ki. Kubanga computer zina AIP address. Ekyo nakyo mwade bade mukyindicatinga mu file yamwe. Nti okusinzira ku IP address computer bweti wazizo omusango ng'osinzira mu kitundu gunte mwakya addressinze. One. Bwabanga wa police era nga badde akolera police nga computer gyakosa temwajawudde nze kankole okwogera kwange omulundi gumu nti computer badde akozesa ya police. Police erina joint server buli message yonna gyosindika computer police emanyibwa ebitongole byonna ebyokola ki ebyokwerinda ddala ekya police. Mwagala tugamba computer Twine gyabadde akozesa mwe temwalabako message yonna ng'eyitako mwenna. Bwanga temwa specifies yabadde personal computer yabadde computer office. Kubanga zona ziliko IP address. IP address temwagitaddeko. IP address yerage ekifo computer yewe yabadde n'ebintu sango jaziddwa. Kati mwagende mukozi wa police era sangwa ku parliament. Nenga ate police computer za police zonna zirina network yemu. Era baba sindise message computer buli wa police yonna avunanyizibwa kubanga atambuza communication afuna message eyo. Ompulya bulungi nnyo. Ennaku ze yagisindikiramu mwagala kuŋŋamba nti olunaku Twine yazza emisango ne nuwa mutwe yazza emisango. Emusindomani ogamba otya mu Jamaica. Olunaku lwe mu the same day nuwa mutwe yazza emisango gye mugamba nono lwe yazza emisango. Asajja bana obutasoma buluma okuza. One. Mwina kye mufumba kyekiruwa. Ladies and gentlemen, omusajja oyo Charles Twine emisango egimuvunaanwa mirala nnyo. Public tebabagadde bagamba kansoke mbasumireko manyi wano information esooka wano. Emisango egivunaanwa ono egi underground wansi gye mutajja kutegeera yafuna ssente mu lukujjukujju kye tuyita receiving money with false pretense. Yafuna sente mu lukujjukujju aina investor gwe yakubako emitwalo egiri mu 15 plus eja $. Kibava bamuwamba nenga bagala kwatirako nuwa mutwe omuteka ku file bagala kwatirako nuwa mutwe bagate file yono neyoli kati kino kibagambye kuno Inspector General of Police kwoli aba iso kwemuli aba semwayi kwemuli Museveni kwoli mwenyini kwemuli omusango guvanira ba Twine enseba lete gumanyi kati njigubulidde Twine bwemusiba ku kunnuwa mutwe Twine emisango mwamutaddeko just kubeera nga kyemwakola gundi asewanyana ne mugatta kusegirinya nga mwagala kuzimba fayiro nenge emisango ejadde egivunanywa Twine yafuna sente mu lukujjukujju emitwalo $15 plus zakuba ku investor. Mwani temuyina ngeri gye muyinza mukwata ne mukozesa gye abere ku fayiro y'emunaani ekwatirako nuwa mutwe. Kati njala ategeeze eggwanga Twine si musibe nti bamusibye mbosima yavuma Anita Amongi no tegiriyo. Mwenna mwadde mugoberera tweet ze lyawandika previously. Tweet ezo zaali zirumba national platform zaite zirumba Anita Amongi. Babaleetereyo tweet ye anti bagenti yakozesa mutimbagano oba computer babaleetereyo message yemu ngeri related okuvuma Anita Amongi oba Tayewa mve ku internet.
babaletero tweet emunge evuma Anita Amongi oba tayebwa nve ku internet tweet zona ze mwalabye ezibadde kumwe zona zaali zivuma national platform ne ba foot soldiers nga twine yaziwandika era nga atiisa tuli mu forensics kati twine bali bamuvunana musango gwa kubba mitwalo 15 plus eja $1 wano bayagadde kuzimba file okuteekayo comrade Nuwa Mutwe bamusibireko kyovula no lwatuse mu kooti yabadde musanyufu nnyo ne kajjamba akakuba ebyange mbyogera nina obujulizi saagala nnyo kubalwisa nnyo buli kimu kimanyi buli kimu mukimanyi saagala balwisa nnyo buli kimu mukimanyi n'obujulizi tuba nabo wano mu bwangu muwulize bulungi nnyo You are a male adult, you are 48 years, you are Nyakure by tribe, you are recently started Parliamentary Police Station, you reside in Mukemba Cell, Madije Parish. Ekigambo kibayita reside at the Parliament Police Station. Akolera ku police yo ku parliament. Remember bamukwata agenze ku kitebe kya police ekikulu enagulu muli bamukidnapping ne bamukidnappinga ne basoka mubuza we banga eryo nga bali mu musomesa kiki kibagenda omuteekako mbajjukiza yava mu office ye n'agenda enagulu nga muyise ne bamukidnappinga ennaku ze yamala nga bamunoonya bali bamututte kumusomesa misango ku case file bagenda okuteeka ku Nuwa Mutwe teri kirala period nakyo kibategeeza mu kitegere bulungi nnyo uliro omulamuzi nga asoma case file Police you are a male adult, you are 48 years, you are Nyakure by tribe, you have recently started Parliamentary Police Station, you reside in Mukemba Cell, Madije Parish, Kasara Town Council in Oxford District. And you reside in the Kabule Central Road in Matuga in Oxford District. Eight counts. The first count is inciting to violence, Constitution 79(1), the Penal Code Act, Cap 128. That Detective USP Twine Masio Charles between January 2024 and May 2025 at various places within Kampala Capital City Authority through electronic social media messages incited Mitala No Alliance Nuwa Mutwe to attack and caused the death of the President Republic of Uganda using favors by reason of his office for political opinion. Absolutely not. The appeal not guilty as stated on count number 1. Count number 2 is incitement to violence. Nabagamba Sero Bihogo and Educate Bihogo. Sero Rugaju and Educate Rugaju. There is a difference between Nuwa Mutwe and Charles Twine. Nuwa Mutwe is very comfortable because he knows nothing about the case. But Bihogo Twine is holding a short notebook with a pen, a big pen, busy writing down or taking notes down as if he's writing from the case and he knows how he's going to deal with those cases. Njagala mulabe Nuwa Mutwe ali no malika na yomu sibe Twine azena akatabo aline kalamu mukaguli tuli mu forensics Sero Bihogo and Educate what? Bihogo njagalo pay attention to details. No mulamuzi kuno kwali. No mulamuzi kuno kwali. Njagala mulabe ekitufu wakati wabasajja bano. Sero Bihogo and Educate Bihogo katudde wano. Katono nnyo. Baba somera emisango. And caused the death of the President Republic of Uganda using favors by reason of his office for political opinion. Uyo mulaba. Nuwa Mutwe ayinachi. Pause. Nuwa Mutwe ayinachi. Nkubuuza Nuwa Mutwe ayinachi mu kaguli ka kikooti. Ono twi
tuine mana tuine omugisha oba tuine simirisu tuti ye alina akatabo awandike bamugamba kubanga sell a cow and educate a cow, sell bihogo and educate bihogo. Kaka wano wenjagalo focusinge, pay attention to details. Using favors by reason of his office for political opinion. You can go and detect some sort of video. The pure not guilty. From the body language. Count number 1. Count number 2 is incitement to violence, under section 71, 79(1) of the Penal Code Act, Chap 128. Omulaba naseka. Omulaba. It is alleged that you now wandika between January 2024 and May 2025 at various places in Kampala, within Kampala Capital City Authority, through electronic social media messages incited Mitala No Alliance Nua Mutwe to cause the death of General Mogos Kainerugaba by reason of his office or political opinion. Okay, but thank you. Sell bihogo and educate bihogo. Mukaguli omusibe aine ekitabo aine kalamu awandika charges ze aseka. Ulira comrade ni wa mutwe ka second saa 3 munnya. Bakuje mungu bazija makaga nge kurunaku olwokuna ennaku z'omwezi 14 era nebansiba ekikookolo. Mr. Mitala, today's private application. Those matters can be raised subsequently. So, are you saying that you don't have sureties in the court? I will seek audience for my Yes, Counsel. Here's the last question. How dare you, the senior police officers, the investigators, and you, those who open cases against Comrade Noah Mutwe, don't you think that there is a big difference between a Charles and the Comrade Mitala Noah, aka Noah Mutwe? The other gentleman is a policeman, is a senior police officer. Noah Mutwe is just a mere butcherman, just a mere butcherman and a foot soldier. How do they connect? How do they connect on some charges? Bakonectinga batya ono musajja nekolera jange oli senior police officers teri wadda ine simu ya munne kubanga mwali badde muleta print outs nti bano balina enjogerezeganya nti bali bakola kino na kino na kino mulekera okuteeka bogus charges ku bantu nga temulina bujulizi bulaga. So no awo njagadde mbategeeze kati Chief Justice omulamuzi yagubaddemu abawabi ba government ndoza mutegedde bulungi nnyo nti if it wasn't the indigenous Ugandans, the government ya musinga teriko. And I'm here to inform Museveni and his fellow Kabano people. You are so lucky that if it wasn't the indigenous Ugandans, you won't be where you are right now. Right now, almost 90% of your family's friends, relatives are the one controlling the government, but everything is in a mess. Kino kiddam nti bana basajja balina okwebaza bannayuganda bannakabala ab'omu bitundu byonna abadde mu gavumenti senga babayamba singa sibbo singa abasajja abo tebaagwa ne gavumenti eriwo era n'abatubonyaawonya kati bannayuganda bannakabala kuba abasajja tebalina common sense tebalina bwongo busobola kulizoninga buli kintu bakikola ng'ente bwemala okugaaya n'emala n'esala ebyayi n'ebakaweeri. That's why ndowooza gye balowooza mbuza mutegedde bulungi nnyo tebalina bakwatagana tebakola mulimu gwegumu. Omisango mujige bajiza ku lunaku lumu oli bamala muwamba a senior police officer na kidnappingibwa, not arrested, kidnapped. He was kidnapped na mala days nga taliwo atefe ba civilian ne tujja tubagamba ntali ku police na tete mwenga temuna kiteeka mu public domain ngemulira ko ne one muntu anigwe musiriwaza. So njala tegeza bana Uganda mwena mutandiko kuba ekintu kya government okusiba ba comrade okubateekako emisango n'abantu batamanyinako ekyo kimenya ddembe lya buntu n'abantu basiba ku matugambo zibbali isango
mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kubanga kibi nnyo n'owa muto tamanyi twine Charles tamulaba abadde amulaba kubanga abadde mwogezi wa poliisi kubanga oli tabeerako ku parliament onabeera ku parliament oli musirikale n'owa muto si musirikale n'owa muto tasinkana nkuwadde okulira ne waliyo serimu agendamu kuba peva kiki omusango baguza mu January from January up to May tewali kintu kye mwali mukoze na bujulizi awo tuvudde twagala kulwawo. All right. Kati tugende wano ndowooza. Mwaliko wano nga mbagamba nti bwe baali mu high command Diddi bamu okwogera n'agamba agenda kudiringa ne urban terrorism ani ajjukira akatambe ko sola kajjayo mujjukira Diddi agenda kudiringa ne urban terrorism. Ngenda ba reference 1. Abasajja ba European Union bajja ku kitebe nova ku kitebe nibaga bagina sinkana ebine byobufuzi byenjawulo baina n'okusinkana Nyandu naye Nyandu ndowooza tayagala basinkana yali mu busy n'abasindika ewa Kisawo Vuga bagenze wa Kisawo Vuga kati batuuse wa Kisawo Vuga eggulu mugenda kuseka era mugenda kutegeera kati akatambi katandise buterevu kale tekannatandika nenga tekannatandika njagala ulize ono ka video kengenda okusomera okategeere buno kengenda okuzanyira mujjukira Diddi ng'agamba agenda kulwanyisa urban terrorism ebige bamuwandikira n'abisoma kati bivaayo ku katambi kano bulungi nnyo nga tetunagenda ggulu wulira. Tugatandise Nigeria UPDF lero Dedachi nelitangaza ku kiwamba bantu nababadde babuzibwawo okumala ebbanga naddala bannakibiina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambi bw'okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiika kissiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi ebitongole ebikessi n'ebyokwerinda byakkanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga busenze kutunuulira abavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026 kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajjansa n'enokolayo n'omubaka wa Bujeremani mu Uganda Matthias Shaw. UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwetyo bwefulumye era byo byetusobodde. Ani agasoma gasomebwa ku Natasha Broadcasting Service. Ani agasoma gasomebwa ku Natasha Broadcasting Service. Obubinja ki? Obubinja bw'abayeekera nga busibukawa buli mbaani abawambi babaani obubinja buli luddawa nkakuddiremu okawulire mbagambye video etandise nkakuddiremu okawulire ngenda bagamba ekigambo kyemutannawulira ku ngoma yine president kuno kuwali Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera neta agenda kubeera shocked yamanyi mwe mugenda okubeera shocked nkabaddiremu okawulire obubinja bw'abayeekera buli mu Kampala nenga bwa National Unity Platform mujjukira kinda baganti bagenda kuta ku president misango gy'obuyeekera bajje bagante ekibiina bakiweze mayiga atandika okutambuza serebu kubali mu America essaawa zirali mu kujja biwojjolo kankabaddire muwulire bulungi nnyo wulira bulungi nnyo kuba tugenda ggulu direct wulira. Tugatandise Nigeria UPDF lero Dedachi nelitangaza ku kiwamba bantu nababadde babuzibwawo okumala ebbanga naddala bannakibiina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambi bw'okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiika kissiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi ebitongole ebikessi n'ebyokwerinda byakkanyiza
okufuuza obubinja ekika kino obusensedde ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga busenze kutunuulira abavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026. Kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa. N'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Mathias Shaw, UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwetyo bwefulumye era byo bye tusobodde. Alright. Mumanyi lwaki bagambye nti ambasada wa Germany bamutaddeko agengege mbu yenyigira mu kutabangula eggwanga Uganda? Lwaki? Kano kama Daily Drinking General ne kitaawe bajja ku kitebe ne bakimenyaamenya nga banoonyawo balowooza aliwo emmundu nga bayokya amasiro nga balowooza nti amasiro galimu emmundu ne babba ebyambalo byaffe byonna ne babitwala. Kati mbe walugambo mayi mwagala olugambo babitwala babulwamu ekyamakulu ne kompyuta bazibba nazo tebazizanga. Kati babba kompyuta zagenda zikuba enduulu, kompyuta zagenda okusiba nga ziri naggulu ne ku sseemu ayembuya, kompyuta zagenda zikuba enduulu mbuya naggulu, kompyuta zagenda zikuba enduulu na kati zikyaliyo. Ne bagamba naye omusajja twajja okubba ewuwe, kati kompyuta zitugobera zitubulya we tuli zitutuddawa. Ne balemwa. Kati n'etteeka lino erya UPDF okuyita balitaddewo nga bakola ki? Batagetinga Kyagulanyi. Kati obuzibu obuliwo buli bwe buti munnange. Abasajja ba European Union nga bajja nga babuuza pulezidenti nga babuulira enteekateeka na buli kimu bwe beetegese. Kati ekyama kiruddawa. Didigi bade bateekateeka kukwata pulezidenti omwezi guno nga gutandika luli. Kati ambasada wa Germany n'afuna intero. Ambasada Germany bw'afuna intero n'agibulira banne bonna tebaagala kukwata Kyagulanyi ku lunaku bwe luti ebbisi onteeka emisango gy'obuyeekera. Kati information linkinga president n'agitegera nti baagala mukwata. Kati bagenda okukola attempt omukwata nga abayisi mujje munkwate batya mbu ne banoonyereza ne bazuula nga intero yafulumye mu badiplomati bano okutegeeza Kyagulanyi tebajja kukwata. Kati bwe busungu obuli ku ggumba mbwayingira mu nsonga zaabwe. Tewali kira Museveni kuno kwoli, Daily Drinking General kwoli, Kisawuvuga kwoli, mwenna kwemuli. Obusungu buli nti EU ambassadors balinkinga information. Ngera bwe balinkinga information, president yali agenda ekisolo bwali mutezere ba komando mu kuba amasasi. EU ne linkinga information nga be mwali mutegese okutta Kyagulanyi nga bali mu kkubo. The same thing kye baakoze. Mukitegedde mbagambye nze mwe kigenda bashok nga president kigenda mushok nga kubanga akimanyi. Kati bano okulumba EU yalinkinga intelligence lega Kyagulanyi weberere mu musajja kuli over. Kati bwe busungu ata abali tategedde nkakuddemu owulire bulungi nnyo. Kati bwaki bagamba bano bafuna intelligence bagenda okusoma mu mpapula zonna emisango gye bagenda okuteeka ku Kyagulanyi tegikwatagana giringa empale za Nyandu Joseph. Okitegeera tegitegereka. Abayeekera boogerako tebabategeera, abali mu geto tebabategeera boogera onyumiso bagitegereka. Kandoza iyo nega tetujja kulinde bakatumala okukola kikata. Kati akatambi kangaddemu omulundi ogw'okusala muliro kamutegeera obusungu obuva. Tugatandise Nigeria UPDF leero Dedachi nelitangaza ku kiwamba bantu nababadde babuzibwawo okumala ebbanga naddala bannakibiina ekya National Unity Platform nti babadde bafuuzibwa mu kunoonyereza okugenda mu maaso ku buyeekera obugambibwa okubanga butandise okumirukawo mu ggwanga Uganda mu bubinja obw'enjawulo. Okusinziira ku kiwandiika kissiddwako omukono akolanga akulira ebyamawulire mu UPDF Kano Chris Magezi, ebitongole ebikessi n'ebyo by'okwerinda byakkaanyiza okufuuza obubinja ekika kino obusensedde
ebitundu bya Kampala ebitali bimu era nga busenze kutunuulira bavubuka naddala ab'omu mugotteko. Akakiiko ak'enjawulo ak'ebyokwerinda kasazeewo okukwata abakulira obubinja bw'abayeekera buno obulowoozebwa okukunga abavubuka n'ekigenero eky'okutaataaganya okulonda okubindabinda okwa 2026. Kakati UPDF era budde ababaka b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda okwewala okwenyigira mu bikolwa ebitajja nsa. N'enokolayo n'omubaka wa Bugirimani mu Uganda Matthias Shaw, UPDF gwerumiriza okwenyigira mu bikolwa ebityobola endagaano ya Vienna eya 1961 era akomekerezeddwa nti eggye ly'eggwanga limutaddeko abiri. Ebbaluwa eyo bwekyo bwefulumye era byo bye tusobodde. Bwe busungu buviira ddala ku ntwingiri. Obusungu buviira ddala ku ntwingiri. Kati Joseph Nyandwe Kisawo Vuga Andrew Mwendo Musiyazi gwe bagula buutu Didigi balina obusungu. Kati njagadde obbawa olukangagga lw'ebintu emutegedde bulungi nnyo. Kati katugendeko eggulu mutegeere. Bino byonna badde babikola ng'amaze okuzimba fayiro yaabwe y'okukwatiramu pulezidenti omutekeko obuyiikira n'ekibiina bakiggale. Mmanze mbatwala mpola njagala mutegeere mbaga ebintu bino mubitegeere bulungi byonna. Saagala mukole ki muleme bitabitegeera. Kati waliwo kali akanene n'akawanvu. Kati banzanye kana akanene alright kanzanye kana akanene kaddakiika. Tunaafuna obudde no kanzanye kana akaddakiika emu ne kaddakiika emu ne sekendi 32. Kajja bagira amakulu tukwasaganya obudde. Abasajja bano batuuse eggulu. Kati waliwo ekintu kyemutaasobodde kulaba. Ye Nyandwe alowooza nti abasajja bano basiru tebamanyi bikolwa bye. Lwaki? Yosoferi nakugamba buli kintu kyonna kyokola mu Uganda, kidnaps, assassins, byonna abazungu babirina babimanyi kuki ku mmeeza. Lwaki sisooka nenkulaga nti abazungu bano bamanyi buli kimu? Lwaki nnwana ne Nyandwe kansooke mulagako sampo ya Ramaphosa kye bamukoze ng'ali mu Amerika. Ndyoke ngende eggulu. Mwenna abataategedde kye baakoze Ramaphosa ng'agenze mu Amerika bamukoze kino. Ramaphosa bamugamba otta omulina abazungu mutta ne mubaziika ku faamu. Ramaphosa ne yeegaana. Bwe yabatuuse mu Amerika, Trump yamugiddeyo satellite images eziraga engeri gye badde bawambamu n'okutta abantu. Ramaphosa yagize bugizi bw'ati. Nganze mbadde sibimanyi bannange. Kati ne Museveni kino kyatamanyi kambalagika ka Ramaphosa. Wulira. Excuse me, turn the lights down. Turn the lights down. And just put this on, it's right behind you. These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross, and there's approximately 1,000 of them. They're all white farmers, the family of white farmers. And those cars aren't driving, they're stopped there to pay respects to their family member who was killed. And it's a terrible sight. I've never seen anything like it. They told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. Death of people. Death. 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 What you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy. Kati ne Nyandwe takimanyi abaana b'ekicwamba agenze Congo asse buli kimu akidnappinze buli kimu takimanyi nti abazungu footage bamulina. Nyandwe, you're watching. Didigi, you're watching. Sawovuga, you're watching. Do whatever you feel like to do in the country. But the world is watching and everything is on record. It's good enough that we are in .com era. We are good at keeping records. We have each and everything. And there are so many people worldwide who are ready to testify in the International Criminal Court against your entire family on the crimes against humanity or against Ugandans. So be sure that records are there.
eyo njagadde kuyitira obuyitizi kati kamba twale eggulu kati nga sinazanya katandika eggulu kansoke mbaweemu ekinyusi kya meeting eyo abasajja bano bagenze mukimanyi nti omuzungu tayawukana na suuti omuzungu ku official visit tayawukana na suuti akuba akagatto keddagala ne basala akapale kabono pale busala ttaka lya Afirika ne bambala tayi n'ateekako ne suuti. That is the official attire okujja mu official visit. Wabula okulaga abasajja bano kuba mwenda temwakitegedde neyo seri teyakitegedde ne Salimu seri teyakitegedde okubalaga nti abasajja babininga business bazze bambadde nga bambadde amasuuti nenga bambadde casual tebataddeeko suuti. That is a sign tebabaddeko business. Lwakuba mano tebasobola kusoma nyambala ya muntu ko lunaku etegeeza ki bwayambala bwati abategeeza ki bwayogera bwati abategeeza ki. Normally ba diplomats boogera politely era nga bakubuulira ensonga osigaza right nga gwali mu nsi yo okayana era osigaza right okukola ky'oyagala but they have all records. One muka meeting nake dakiika 5 nengera bazanyirako eddakiika 1 seconds 18 babadde bakyayogera. Andrew Mwenda n'ayimuka n'agamba abazungu lwaki mutimanyira mu affairs zaffe mu Uganda lwaki temugenda mu managing ensonga zammwe ez'abazungu. Jukira n'abagamba nti addukanya akaunti za Didigi kuliko Baramu Barugahare kuliko Andrew Mwenda ne Didigi yennyini abantu basatu. So gurama oba ensengeka y'ebigambo olumu eyawukanamu. Target y'omuntu gwe batargetinga olumu eyawukanamu. Njagala mugobere Andrew Mwenda nga alumba National Platform alumba Kyagulanyi mugende olumu lwakola tweets nga yaziwandiise eza Didigi niye abaziwandiise mujja mugendera message ezivuma ennyo to the extent nga zaagala kuyiwa ntungu ziba za Baramu Barugahare be bantu basatu. Ompulya bulungi nnyo. Kati Andrew Mwenda olw'okuba kati azaala Didigi mwanyina wa Andrew Mwenda. Bw'olabanga reasoning capacity ya Andrew Mwenda in public wa reasoning tekwewunyisa na reasoning ya Didigi baga mwana mugimu ava kuki mwana mugimu ava ku ngozi gobula Andrew Mwenda nga ayogera ng'embaata ewuta supu ku kyoto omwana ono kojjaawo musayifanagana ogwa nnyina aba agenda kwogera kiraba agenda ku reasoning atya. Ono yakaba fulejinga nti yasoma ne obwongo butono kubanga bw'oba oli mu meeting nga this is executive meeting oba ejaba diplomats tobba muzinda lokutandika kwogera nga tebakuwadde chance to submit olw'okuba alaga kawo mentality nti alina obuyinza naye nga talina position yonna mu ggwanga okujjako okubeera omunnawe nga nawe ole company yagwa n'asituka from nowhere okulaga position mbune he exist. Kino kyalaze ekifaananyi ekyenjawulo nti eggwanga liri mu butabanguko. That means kidnaps, assassinations, torture zonna ziri influenced by Baramu n'oyo musajja Andrew Mwenda. Didigi bamukozesa bukozesa kubanga emputera putopu bafeedinga mu feedings data. Didigi emputera putopu bafeedinga mu feedings data kola kino nakola kino kola kino nakola ki. Kyobola Salimu Sale yagambye I'll get to talk to my nephew because I think there are some useless idiots the likes of Baramu who mislead him. Lwaki yagambye Baramu katika nkuzanyira kabadde ggu kaddakiika emu owulire kaddakiika emu kenjagala kuba obudde tulina butono obudde tulina buki obudde tulina butono kaluwakko kaakano wulira bulungi nnyo weetegereze ebigambo kyenjagala osokolabe njagala osokolabe body language facial expression. Ekirala kyenjagala nsoke nga sinazanya katambi kano kansoke mbasomere wano kansoke mbasomere abasajja bano badde bajja eggulu Kisawovuga yabadde talina bantu basobola kumubeererawo
kulizoninga kubanga kisawuvuga naye Windows za Pentium kati kisawuvuga yasobodde okuyita kuba aliko abakesi mu government ne ba ambassadors omuyambako ng'asooka kwabaddeko David Pulukolo ono former minister era ng'aliko mu ISO era ne mu government ya NRM yalimuyo ne former ambassador era nga naye wa China bebabaddemu abasajja bayogedde abaddugavu mwade mwebuuza omu ye David Pulukolo yaliko wa ISO kati bebadde basobola okuyita basobola okulizoninga abazungu bano imagine okuyita omusajja gwe mwagoba David Pulukolo former minister ate nga ali wa ISO ne mu NRM government kwali kubaddeko n'omulamu mwamita Edro ng'one former ISO spy ate nga former ambassador mu China bebasobodde okuyita babayambeko kubanga bebalina IQ bebalina nenga baba bago badda ku mirimu bebasobodde okuyita okubayambako okulizoninga n'okwogera n'abasajja bano naye Pulukolo yabagambe openly sisobola kubeera mu office ngeya Didigi mwali nekola ebintu by'ekikafu bikyamu yabavuddemu kusa nabakuba omuggo kyokka bayisa bataasa nabakuba omuggo kati kawulire reputational damage that this is causing in this country. And we would really, really like to see somebody, and not only Norbert Mao, speak out against this and say, sorry, this is a red line, you cannot cross it. But nobody does. And that is what's worrying. Why does it become the responsibility of the government in Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave its own ideas? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to leave its own ideas? Yes. And the America doesn't leave its own ideas. Yes, we do. Well, I have not seen you issue lectures to someone. The Americans. Even if it is our struggle, we have no right to oppress our people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they are learning which language? It's totally unacceptable. Thirdly, when you become in that office, you are no longer yourself. That's the institution of the country. That's a pillar of the state. You must be careful how you conduct yourself. You call a ceasefire, and then we sit down and talk about the situation here and there. My brother-in-law is a German, you know. Yes, I know. You know here. His brother-in-law is a German. Mujjukira mwanyina wa Museveni eyafumbira omusajja mu Germany kati ono gwalifalingako mbu kisavuga gwalifalingako mbu tebandibadde nnyo na lutalo na bazungu kubanga already ye mwanyina yafumbira omusajja mu Germany kyabadde ayogerako wano kyenjagala musooke mutegere wakyaga nti his brother in law is a German wano ono Salimu Salenga ayogera. My brother-in-law is a German, you know. Yes, I know. You know here. Irma is almost killing me. Your son, your son is also your son. Get to him and talk to him, but on his behalf, I can apologize, but I don't know what he will feel tonight. On his behalf, he can apologize, but he doesn't know exactly what Muhoozi is going to post next. Which ewedde nabagamba antya. Era amawulire gawandiise gata nabagamba nti bano abasajja omwana byakola babimanyi. Balina obuyinza obukwata Muhoozi mumuteeka emabuusu n'omugataddamu okukola kyakola. Naye era Sala akugamba ekisawuvuga mbu he will apologize for Muhoozi, but he doesn't know what he's going to post next. Omuntu nga wasoma administration nga wasoma public relation tosobola gamba nti you are going to apologize at this particular moment, but you are not sure whether you are going to control your son or your nephew, and you are not sure what he's going to post next. Mbu yeetonda ku lwa Muhoozi kuyabadde akola naye ate tamanyi Muhoozi kyagenda kuzzaako enkeera kyagenda kuwandiika. Kati bwe nkugamba Sero Bihogo and Educate Bihogo
lwaki Sale yayise bannayuganda tiyalese bantu ba cow mentality era wa cow mentality yatandise kutinkuula ntalo bw'otunira body language y'akakazi kali akazungu ngeri gye katunde nekagira omuzungu bw'abanga ayogedde ekigambo n'asitula akamwa n'ava mu sound n'akanula baso mu lulimi lwa psychology abaakulaze kiki kino ekyogere kitalina magezi kuno kuliko abasoma psychology omuzungu bw'oyogera ekigambo n'agamba n'akanulamba era mula bweyaga nanga kiki kino ekyogera bannange saagala njogere nga actions temuziraba omuzungu yenna abaddeko n'abazungu amuwangala omuzungu kasitayogera ekiga n'akanula maaso ng'alinga eyeewunja baawulidde omuvubuka omusajja omukulu ng'ayogera ekigambo baga kiki kino kyekyogera naye nga yeewadde self importance ye nga mwenda ngalooza nti ategeera nyoka nkabaddire mu kalabi What we've tried to convey is we are worried about the reputational damage that this is causing in this country. And we would really, really like to see somebody, and not only Norbert Mao, speak out against this and say, sorry, this is a red line, you cannot cross it. But nobody does. And that is what's worrying. Why does it become the responsibility of Germany or Britain or wherever to ask Uganda to leave this all ideas? You could perhaps be asking, does the German ambassador ask the US government to leave this all ideas? Yes. The America doesn't leave it. Yes, we do. Well, I have not seen you issue lectures. Okalaba. It is our struggle. We have no right to oppress our people or to torture them. You understand? And say they're in the basement and you say they're learning which language? Totally unacceptable. Thirdly, when you become in that office, you are no longer yourself. That's the institution of the country. That's a pillar of the state. You must be careful how you conduct. Kati banyabo ne basebo. Abasajja bano bagambye nti ebikolwa Muhoozi byakola bigenze ku layini esembayo emyufu ekiyinza okuviiramu okuyiwa omusaayi kw'abantu. Mwenda bwe yaviiriddeyo n'ayogera nga tebamuwadde kazindaalo kyovula abazungu bagee kiki kino ekyogera omanyi omutwe agusalako enviiri naye ng'omutwe mukalu. Mwenda togenda mu saluuni kusalako omutwe na kwambala galubindi ng'omutwe mukalu enviiri zirekereko dda tutegere nti olina enviiri n'okwambala galubindi ng'omutwe mukalu tekikola amakulu. Owulira gwe essaawa zino olwokuba mukyalina obuyinza obwattiriri abantu bakugamba weefuula nnyo ow'ekitalo toli wa kitalo Mwenda era tolina ky'oli. Emmere ogira lwakuba nti mwannyoko yazaala Muhoozi nene weerabira nti ani yatta mama Muhoozi yali mukoddomi wo Yoseri Nnyandu Tibamulwa n'oyo yennyini kisoovuga ali awo olukwa lumanyiiko kubanga lirizise nti omwana oyo gw'olaba omwana wa musalimusale kuba nakyogera omwana si wa Museveni kyobula nti ono salimusale yabaakinga ennyo Muhoozi ekyo kyama bakirina bakimanyi bulungi nnyo kati ndoza mutegedde bulungi nnyo kati UPDF bwemala okulaba ebintu bino byonna olwo EU yalinkinga information nga bagenda kukwata Kyagulanyi n'emisango gy'omutaddeko kyekivunaanya ambasada wa Germany nti ambasada Germany nti balinkinga information nga bwe balinkinga information nga bagenda kutta Kyagulanyi mu campaign trail ekisolo mujjuki abaliwo munziju abaliwo muteekano comment ndi mwaliwo abaliwo mu campaign mujjukira bulungi nnyo era EU officials be balinkinga information Kyagulanyi bagenda kutta kyobula bamugamba mutaddeko amaaso abiri okitegedde so kati awo tuvuddewo era ensonga njiggaddewo but before nga sinagiggalawo eno ye closing statement ye ku nsonga zino ngenda kuddamu bazanyira akatambi kano ka ddakiika emu ne seconds 10 Nyando Yosoferi nga yakajja mu buyinza ng'ayogerera amafuukuule amateeka aganyigiriza bannansi n'abalina obuyinza okunyigiriza bannansi n'okukozesa amateeka eri abantu abatono nga bo balina ebigendererwa byabwe. Then nkole close statement ku kino tugere ku information endala. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation
or of social justice and progress. Law is not synonymous with justice. It's not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which... All right. This is my closing statement towards Museveni's family. As you have heard in that small video, when Museveni said that the minority, they use laws against the majority. Andrew Mwenda, Yoseriti Bahabulwa Nyandwi, Salim Saleh, and your relatives, as a family which is running the company called Uganda, I'm here to inform you that the international community knows each and everything, and it is on record. Andrew Mwenda, previously, you came out, you bragged around that you are the real spokesperson of M23, the labor group which invaded the Congo on Uganda's taxpayers' money. Occasionally, it is in the public domain that you yourself came out. You told the world that you are official spokesperson of M23, which labor group committed crimes against humanity in Democratic Republic of Congo, and it's still happening right now. The same Mwenda continue talking about the ongoing crashes in the South Sudan right now. The same Mwenda is talking rubbish against the national platform and our President Robert Kyagulanyi Ssentamu. People are kidnapped, are killed, are tortured. The same gentleman is busy sitting around with his son or his cousin, planning how to arrest and how to press charges against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Is busy intimidating the international dignitaries that they should get off against the Ugandan issues. Let me ask you one thing. Your brother-in-law Museveni, when he was waging war against the previous regimes, where did he get the support? He got the support from late Gaddafi, from the Swedish government, and the other government and other international governments, to the extent that the entire family of Museveni, including you were a refugee in those countries, waiting for your brother-in-law to take over power from the previous regimes. So, I'm here to inform you, whatever you are planning against Robert Kyagulanyi Ssentamu and the indigenous Ugandans, you will pay in heavy currencies, because we are watching. We are in .com era. We have oral histories and records against you, against your brother-in-law Museveni, Chisawo Vogadadi Salim Saleh, and your son Muhoozi Kainerugaba. The will of people in Uganda will presume their rights, and they will take over power very soon. So that system of blackmailing, killing, kidnapping, and imprisoning innocent Ugandans, pressing forged charges against them or against their will, it will end. Last week, the UPDF Amendment Bill was passed. Which bill is against the will of people? Because we have the well-arranged and structured judicial system for civilians. The court-martial is not needed, because not all of Ugandans, we are in the category of being soldiers that are going to be tried in military courts. No. But
You are rotating around, cooking, preparing charges against Robert Kyagulanyi Ssentamu because you don't want to face him in the forthcoming elections. But for the will of the people and the will of God, anything will happen very soon. And you will pay. That is my cross statement. Kati, mwalabika akatambika omukyala omulamuzi muli agonja ng'afiiriddwa kabitewe Darlings kitalonyo ddala bambi mukama amuwummuze mirembe naye mbwe ekyamusse okubanga amalwaliro mu Uganda gafuuka bijjukizo ng'era temulimu wadde akayiso oba akaseka akasobola okuliisa omuntu ali ku oxygeni amalwaliro agali mu Uganda. Naye nganze bwenkola okunoonyereza n'enkuleetera ebintu ebyo njagala oteeke nnyo obwongo bwo wano we tulaga muli agonja kuno bakuteekeko kwoli kansooke nkuzannyire akavidiyo kamukamaawo ayigigi Betty Tolyomu Namisango Kamya ng'ayogera amafuukule nti bo abakozi ba gavumenti tebalina buzibu batwale bwe babajjanjaba mu bannayuganda bo mumanyi ebizibu byammwe ebizibu bya tebibakwata kumama muli agonja nawe okola mu gavumenti naye ngenda kugirayo ekyama nga bannayuganda kibadde tebamanyi naye yabadde akusaasira ayinza okuddamu nakolera ka video ng'akutwalaganya kati kano katambika Namisango ulya bwe yayogera. Let me tell you, for us seated on this side, me here and Mr. Makababad, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on a plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is and start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad. Me, I'm and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling them. Kambadde omukyala IGG Namisango Tolyomu Kamya yagamba nti bo tebalina buzibu n'amalwaliro butabamu ddagala kubanga buvunaanyizibwa mu okwerwa nako okwogera bateremu eddagala kubanga ye bwalwala bakwata olukomo ne bakubirayo Serinyandwe n'abasindikira ssente ne balinnya ennyo ne bagenda abajjanja ne famire zaabwe. Nayogera n'abagamba muli awo mwasamiridde ng'obugege obukalu ku muddala ekyo kyange nkiddamu nti muli awo mwasamiridde ng'obugege obukalu ku muddala ekyo kyange nze nkyongeddemu. Enguudo ze muyitamu ezirimu ebinnya muvuga omotoka buno bunyongeza simayibo vitiizi bulawo mu bwani ne bugwa mu binnya ne bupaapaala ng'embaata esudde ebyana mu mwala bo bavuga zi V8 zimpenko ntewulira kinnya. So kati kizibu kyammwe mu okwogera enguudo bazikole bo bayina emmotoka engumu n'amafuta banyagwaweere tebibakwatako kiri gye muli. Naye omukulu ono Namisango Tolyomu yaliko mu opposition ekyo si kibi wabula yabalangira naye ng'abagamba information ntuufu kati mukyala muli agonja bambi. Omwami oyo yafiiridde mu malwaliro agamu mu Kampala. Naye oli mu gavumenti essimu ya Museveni yabadde ekubuze nebbawo yennyini yabadde munene mu Uganda. Naye essimu ya Museveni yabadde mubuze oba wano ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Mumugendere mulowooza abakozi ba Museveni nti mulina ensi endala eri waggulu ku bannayuganda wano. Mulowooza muli ku level y'amapeera nti waliwo ensi endala eri ku mapeera waggulu mwe gye mbeera. Munedda muli mu community yemu naffe ekyenjawulo. Buli kimufuna kyabwerere nga tekiva kusereza mu musolo ne weerabira kati kansooke mbajjukize nga sinazannya video ya mukyalo ono kansooke mbajjukize kambazeeyo mu mwaka gwa 2019 Parliament de Bannayuganda bakuba enduulu nga bagamba temukwata ssente za muwamusolo zizimba mu ddwaliro liribowa nti ye wabula mukwate ssente ezo muddaabiriza amalwaliro agali mu Uganda muteeke buli kyuma ekyetaagisa okukola ku muntu wa bulijjo ssente zimba muzissaamu
ne bigenda mpaka mu kooti. Mumpulirize bulungi, mu 2019 Mulyagonja kuno kuuli. Mu 2019 Parliament ne bannayuganda bagamba temukwata ssente ziziva mu ddwaliro lirubowa. Wabula mukwate ssente ezo muddabirize amalwaliro muteeke buli kimu ekyetaagisa ekyandi bali kitwala abantu ebweru bajje babere mu malwaliro g'eggwanga. Baagaana baasibira mu kooti. Wulira ensala ya Mulyagonja kennyini oyo ebbaluwa ye judgment yino oba lulingi yino njirina wano. Eno lulingi ya Mulyagonja oyo akaaba. Yiyo lulingi yagamba bw'ati. Kanji basomere mujiwulire bulungi nnyo. The Republic of Uganda, the Court of Appeal Uganda at Kampala, Kaluma, bale balamuzi abaliko, kwaliko Engonda, Entende, Bamugemeirerwe, Mulyagonja, Mugenyi, and Kahikika, JCC. Constitutional petition on 007 of 2019. Initiative for Socio-Economic Rights Petitioners versus Attorney General. Respondent. 10. Judgment of Irene Mulyagonja. JCC. Judgment of Irene Mulyagonja. Oyabadde akabange enterengeddero oyo mbobo yafidde mu ddwaliro. Eno ye judgment uli yawandiika mu judgment ye. Yagamba what? This petition was brought under the Article 137 of 1 and 3 B and 4 of the Constitution of the Republic of Uganda and the Constitution Petition Reference Rule S1 of 91 of 2005. The petitioner alleged that the certain acts of government of Uganda through the Ministries of Finance, Planning and Economic Development and Health and Parliament of Uganda are inconsistent with a certain provision of the Constitution background. The background of the petitioners grievance as it could be this concerned from the petition is that sometimes in February 2023, Finance SRL made a proposal to His Excellency, the President of the Republic of Uganda, to build, manage a specialized hospital facility at Entebbe Grade A hospital. And the Uganda Cancer Institute. The president directed that the ministries of Health and Finance, Planning and Economic Development to negotiate the project and its financing. On 27th of January 2016, the government of Uganda entered into a project service agreement with the International Specialized Hospital of Uganda Limited and undertake the operations. Now wakaja banda Uganda bonna nakkiriziganya ne Yoseri okudaivatinga sente bazimbe mu Lubowa. Nakano kanka basomere. In this petition that challenged Museveni's regime choice to invest money in Lubowa Hospital, instead of the actual hospitals like Mulago, Irene Mulyagonja has ruled that it is up for the government to decide how to spend. Mukusala kwa omulamuzi wekennyini ebadde akaabanga enterengeddero olenti egitwala mu bbaagiro. Omukyalo ono yagamba bw'ati nti kiri eri gavumenti ya Yoseri okusala wa ssente weegenda oziteeka yo nga yo weeyagala oziteeka naddala mu kuzimba amalwala kyebeeyagadde. Suddenly, her husband died a few days ago at Mulago Hospital, and at the Rukra Mass, she described the poor facilities at Mulago. Perhaps if the Lubowa money was actually invested in Mulago, as SIER urged in the husband, the 1,000 who died at Mulago due to lack of basic
annually would be a live cut. Omukyalo no yawa ebbetu Museveni okozesa sente aziteeka eriwo wazibabba ne bagana okozesa sente oziteeka mu malwaliro. Bawo yafiridde mu malwaliro ng'abundabunda so singa yakola okusalawo kwe nga ye mu kusalawo kwe n'agamba sente baziteeke bateeke balongosa amalwaliro bateeke buli kyuma kyonna ekyetaagisa ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Bawo yandibadde mulamu ne bannayuganda abala bonna bandibadde balamu nga tebafudde. Kati maama bwakoze vidiyo ng'okaaba munnange bannayuganda bati bakumanyi nti wali musango ogwo 2011 tetukola propaganda twagala kujjukiza bannayuganda kubanga history tumulina boti bwayogedde ng'okaaba kanzije akatambi kano gwe kenyini biribigo byoyogera walina obudde ng'otudde mu chambers zo okugaana Museveni okukozesa sente z'eddwaliro z'omusolo okuzizimbamu eddwaliro wati bwe yayogedde. I have a story that I can tell about what I called our hospital tourism, because we started in IHK, then we went to Zambia 2 times, then we went to Mulago, then we ended up in IHK, in Nkwaya General. That is over a period of only 2 months. And why did we move from hospital to hospital? We started at IHK. The costs was insurmountable. I, on my own, could not bear them. And I could not start, I am a judge of the Court of Appeal, the Constitutional Court. I could not start going to ask for money to look after my husband. I had to find a way of looking after him. So we kept on going lower. We left that hospital. We went to Zambia Hospital. It had also become, I thought Zambia was a place where we could find refuge. It had also become more expensive. We left it and went to Mulago Hospital. And I can write a book about Mulago Hospital. It's called a specialized hospital. But it comes to a point, and this speaks to health care in this country. Let him who has ears hear. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin. And on the same 6B, you can fail to find an NG tube. You know an NG tube? These tubes they use to feed people. At the end of his life, Mr. Kafukoza failed to eat. But you can come to a day where they tell you, oh, we are going to put an NG tube. Someone comes in the morning and says, oh, we'll put an NG tube. It disappears. The next person comes on duty and says, oh, we are going to put an NG tube, and he disappears. Then finally in the evening, someone comes and says, you know what? We don't have Mulago National Specialized Hospital. And I have to say this, John would not forgive me if I didn't say it, because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. It's my passion to fight for the rights of those who... Lwakubano sisanya ntu sisasa nena ndigambe ekigambo mulyagonja naye eyakutuma erinnya eryo mulyagonja ndizemu ne ndikuweereza nti yakutuma erinnya mulyagonja era akulaba ng'olidde gonja n'akumalamu obwongo tosobola kuŋŋamba wayimirira mu chambers zo n'okola judgment n'owa Museveni olukusa okubba Serezo Muwoomusolo azimba oddwaliro ly'Eruwowa nga bannansi baba bagamba ssente muzikwate mulongoosa amalwaliro ga Uganda muteeke buli kyuma kyonna ekyetaagisa nga n'omuntu wa bulijjo asobola okubeera ng'asobola okujjanjabwa kati oli wano okekemanga enkoko gye baggyeko amaggi ng'etuusiza okumaamira nga terina maggi bagatudde jjaaji wa kkooti enkulu mulyagonja oli ku mukulumbirwa mu bbaawo onyumya sitoole nga walina obudde wawandiika okusalawo okwo n'owa Museveni olukusa akosese wasala watuula n'okwata empandiiso n'owa ensalayo n'owa peneti erinnya lireddera baŋŋaano lyogera n'owa peneti olukusa atwale Serezo Muwoomusolo kati bbaawo yafudde
naye ogamba mbwe mulago yafuuka museum. Yes, tubali tukimanyi nti museum. Kati kirabika muyina ensi eri awo mu space ku mapeera waggulu nga mwe mubeera awo ffe temutulabayo wansi tuli basiru. Naye nga ate muyina okuvayo waggulu mujje wansi eno. Kati mama mugira mbeera waggulu. Naye muyina okuddako wansi eno gye tuli. Kati wazzeeyo ng'olina ebbaawo kitegedde bulungi nnyo. Kale mama Mulyagonja yakutuuma erinnya munnange teyalimba. Olidde gonja ku nsi kuno. N'akumalamu n'obwongo. Wayina obudde obuyimiriza peneti obutatwala ssente ezo. Wali amugonja ng'erinnya lyo. Mukama ffenna ajja tulamuza kisa. Naye mulekera abaasoma okwefuula abataasoma. Ate ffe muga tetwasoma. N'ensonga tuziraba bulala nnyo. Gwe tosobola kuŋŋamba nti mulamuzi wa kkooti nkulu. Tomanyi kiri mu ggwanga. Kuba gw'ofuna omusaala. Kati nno y'ensi gye tulimu. Saasira omwana owa ghetto. Saasira namukadde atakyalina mwasirizi. Saasira abaana batakyalina nsimbi. N'abazadde batakyalina bajja ssente. Omwana we n'alwala oba muzadde we n'alwala. Naye nga gavumenti erina omuwa eddagala terimuwadde. Nga n'omwana ogenda omukebera mu bamwebba sikaani ziri mu mula ng'omwana musaba emitwalo 12 okudde wala nga n'omusala gwafuna mitwalo 3. Naye ng'ebintu byonna byandibadde ffiri. Lwaki byandibadde ffiri? Munnange ali eyo. Buli nsimbi gy'otoola mu nsawo yo n'ogulamu ekintu oba n'okolamu ekintu kyonna seereze kuvaako omusolo. Omusolo ogwo guvaako Museveni gwakozesa okukozesa ebintu by'akola. Kati ebintu byakola byalina otukolera. Ffe tulina okufunamu enguudo, amasomero, amalwaliro n'okugula eddagala. Uganda National Medical Stores eddagala erimu sirya Janet ly'Abannayuganda. Ne ssente zibaligula ziva mu budget ya Uganda nga sita mu parliament. Wabula eddagala eyo ligenda mu First Pharmacy eya Janet esangibwa Mulago n'ebitundu ebirala by'eggwanga. Ekina temusobola kyogerako. Naye nga Janet ali kuno atudde. Alina buli mama sente Janet. Oyina appointment ne katunti sire bagenda kuziika nazo bagenda kuzimenta nange eringanga Mapera House bakoteekemu ne sente zo. Nina ekintu kye newunya mu nsi muno. Mumpe eddakiika ekibanyonyole. Nobanga mwajja temulina dde ekijiiko kino ekiwa eddagala abaana sukaali eky'ettaka. Era nga temulina dde omuzigo mu Uganda. Ne mujja kati nga muyine amataka ga Uganda 60%, you own 60% of Uganda land. Nga muyina 70% of all the properties in Mukono, Kampala, Wakiso, Entebbe. Mu owning 70% of all properties. You own 70-80% of the cash in all banks mu Uganda, including the National Treasury. Nga muoninga sen. Mu local currency, mu foreign currencies. Ninga banda Uganda mbalabanga ebinyira batali wao. Naye olunaku ogenda okufa nga bo. Emmere gy'olya olya emmere essuwaani emu. Akabikko omulalu oyambala kamu. Ekiteteyi oyambala kimu. Osula mukaaga ku mukaaga n'ennyumba gy'osula bagisulamu. Naye mwekiba kuŋŋaanyisa ebyobugagga bino byonna mugenda bitwala ludda wa. Mugenda bitwala. Waki temusooka ne mutula twali tetulina kye tulina. Mukama atuwadde buli kye tulina. Kiki ennyo ekitufiiza ku bantu n'okubatta. Kiki ennyo mufaaki. Mufaaki. Janet gwe nanyini First Pharmacy, mwe nanyini Arcade, mwe nanyini mataka, muyina ente mu mitwalo, mulina sente mu Sweden, muyina sente mu America, muyina sente mu Canada, muyina nyumba mu America, muyina buli kimu, mugenda zebaka muddi era mugenda zikoleramu ki. Nga muna Uganda abulwa eddagala ly'amira, muna Uganda abulwa ekyemisana. Mulyagonja munnaye kutumiddeko kitalo nnyo ekyabbaawo naye okalya ddaka ddadda envunyo girira mu katiko nekulina mu kofini neekuweebwena walina omukisa oguyibiriza ekintu ekyo wa Museveni mukisa kati naye bw'onoolwala ate n'ekirala Mulyagonja n'abala. This message goes to you. You are not among the Bihogo family. You are Kamwanyi family. My fellow Ugandans, if you don't belong to Bihogo family, you are not among them. You belong to Kamwanyi family.
There is a difference between Bihogo family and the Kamwanyi family. Kamwanyi family, it's with the indigenous. We are not related anywhere. These are Bihogo family. They move around with their cow mentality. The Kamwanyi family, it's with the indigenous. To make matters worse, even they took our families, the Kamwanyi family. They control the Kamwanyi family now. So Moria Gonja Azigonja, you don't belong to Bihogo family. Chiriwa Chiwanuka and the others. Sijui nani temuli ba Bihogo family, muli ba Kamwanyi family. Ira Kamwanyi kali wana katiba katwala. Tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Obudde budduka nti, obudde budduka. Obudde budduka. Obudde budduka. Muli agonja ndoza nkuwadde history wo. N'abantu bategedde kikyoli kati. Njagala bana Uganda mbadde bange eriwedde njala kuwa ndakika 15 mpisewo baka buno. Mbadde njogera nnyo ku kintu kye bayita Post Bank. Mumpeda kika 15 ngere ku information naye kamala okupayisizawo kano. Muna Uganda inango ina sente mu bank agenda ozijjeyo. Kino kyogera omulundi ogusembayo. Muna Uganda inango ina sente mu bank agenda ozijjeyo. Emyezi ebiri mwe mbadde njogera ku nsonga za Post Bank Uganda. Bw'oba olina sente mu Post Bank agenda ozijjeyo ojjeyo ne ebintu bye wateekayo ku musingo ng'osaba loan. Eno banka yagwa lwakuba tebaagala kibagamba lwaki. Mukimanyi mu Uganda bw'obanga olina kampuni ng'ebadde ekola naye nga tesasula misolo, waliwo akakodi ak'okukyusa kampuni ne bagikyusa amannya n'eraga nti yavaawo naye ng'esigaddemu nga bayinza okukyusa management ne bakyusa n'erinnya naye nga kampuni esigadde y'emu. Kati ladies and gentlemen, mugende muggyewo ssente zammwe mu Post Bank. Lwaki? Wulira bulungi nnyo. Mukulu Fred Lumbu ye kansubira oli bulungi nnyo. Je baliko gy'otuusaako engalo. Bwe bali kwagala gwagala nakulirwanirira. Emyezi ebiri n'ekitundu emabega obadde oleebuukana ne Post Bank ku bunafu bwayo n'obufere n'obubbi obusudde ensimbi zaayo ne bakasitoma baayo okutandika kukwatambula towange entulege. Nga kivudde ku nzirukanya embi eya banka eyo ng'ate banka eno zimu ku za gavumenti zibadde zisigadde. Otwogerera banka eno yandibanga eri mu nteekateeka yakubba bantu ng'egenda kyusa erinnya. Kansubire nti oli bulungi, nzikiriza nkutegeeze nti mukabanga mpawe kaaga mukabanga katono nnyo okuva olwaleero ngenda kuzomwezi 23 mwezi okutano 2025. Banka yammwe eya Post Bank Uganda Limited egenda kukyusa erinnya lyayo efuuke Paro Bank. Kakiddemu luzungu. Greetings, Comrade Fred Lumbi. Hope you are doing fine. It's now 2.5 months since you started exposing Post Bank Uganda. Post Bank Uganda is the only bank which is owned and controlled by the central government. But right now, as it is, since today, the 23rd of May 2026, Post Bank Uganda Limited, very soon or later, it might change its known name and they rebrand that back into another new bank which is going to be known as Pearl Bank. Muda bulungi nnyo. Kati gwabadde alina ssente zo nga ziri mu Post Bank wefuuka Pearl Bank wayinza okubaawo teziriiko. Ogenda kububanjani nga teziriiko. Maze emyezi ebiri n'ekitundu ngambaga ebintu bya Post Bank bino nga temuwulira mwebuzaabuza. Bulwanzia nenjogera ku kigambo wano, making sure nti you pay attention to details. Ebisigadde tebinkwatako. Tekikyali kyama newankubadde ng'abagiddukanya abakulemberwamu Ssaabafere agiddukanya mu Julius Kakeeto tebannakyatula eri ensimbu tongole nti banka eno bagenda gikyusa amannya. Mukulu Fred Kajubirumbu ye kansuubire ojjukira emboozi yonna
gyenzize nkubuulira oba gy'ozuubulira abantu ku Post Bank omulina obutabaana nsimbi eziddukanya ekittavu kino ebigiviiriddeko okubeeramu abafere n'ababbi n'okukyusa erinnya ensonga nnyingi nnyo era nga zino wammanga zobadde ojjoyogerako n'olwekanzi kwongere ozibuulira abantu bazitegeere ky'olina okumanya okukyusa erinnya kirina ebigendererwa bisatu ebigendererwa bino bino wammanga okubuzaabuza bannayuganda nti Post Bank oba Paro Bank ezze n'amaanyi mumpulira bulungi nnyo nti okubuzaabuza bannayuganda nti Post Bank oba Paro Bank ezze n'amaanyi mapya naye nga banka esigadde y'emu kwe kuddira obutanaaba n'ogula perfume ne weefuuyira aba ne bawulira nga owunya bulungi naye ng'ate osigadde tonaabye era osigala owunya tugenze mu maaso y'ensonga ensooka ensonga ey'okubiri bagenda gyeyambisa okukubirako ssente endala ezigenda okukola akalulu ka 26 kubanga leero bakimye balansi eyasigala ng'akalulu ka 221 kawedde nzijukiza nti ekizibu ky'obutaba na ssente ziwolebwa kyatandika 2019 nga Kakeeto Julius azenga managing director sente zaava mu banka eno ne zitwalibwa akulu ku nsonga eyokusatu okusanya obujulizi bwa PDM yenkola Nyando Yosoferi gy'abadde atambulamu okwetola eggwanga lyonna ng'alambula akwata obuwumbi 3 bw'akozesa olunaku n'agenda n'alambula embizi 2 emu ennema endala ya lubuto endala terina liiso ebyo byange naye ng'ate mbirabiko mpapula z'amawulire Nyando Yosoferi akwata obuwumbi 3 olunaku bw'akozesa n'agenda alambula embizi emu ennema endala terimu liiso endala ya lubuto n'alambula embuzi 5 endala ina kwashako endala ya bitanga endala ya konziba nenga akozeseza obuwumbi bweka mu bufunza agenda okulambula project ezitaweza milioni 5 ng'akozeseza bilioni meka 3 gwe tugambira sero bihogo and educate what and educate bihogo tuvudde waawo sente za PDM zaayita eno kati kanga obuli ensonga ey'okusatu okusanya obujulizi bwa PDM funds nkusuubira nti oli mwerabize Fred PDM zonna zaali zimuvunaanyizibwako era zivunaanyizibwako gavumenti nesalawo okukozesa Post Bank kubanga yaayo Post Bank, Pride Bank ne Housing Finance nga zonna enkozesa n'enkola era yemu weebuuze Wendi yaani why weebuuze Wendi yaani nzize njogera ku Wendi ono Post Bank etugamba Wendi yaabwe kati bw'otugamba nti tugulewo Post Bank Wendi asigadde atya ngera okutegeeza nti Post Bank already oba Paro Bank already eri gazetted kati already nakuzomweza 23 wetunatuukira ku mmando bolo okubiri mujja kumpa screenshot nga banka bagiguddewo eyo Paro Bank nengegera ejja kubanga bagibuziza erinnya abalina mu ssente ezinabazifiiridde ebyapa byabo biki byonna bye bye Vietnam wano nja kusigala ku mutimbagano ngamba gabi mutayagala kuluwulira mujje ssente zammwe mu banka eze Uganda kebere banka kimujje ssente wetulaga wafu atazijjeeyo zinja kubeera nga nnyumirwa lwaki teziriiko nga nzinyumira kubanga mbagamba mutegedde bulungi munnange
akonjagadde nkayiseewo ku speed eyayiriri ng'obudde bukyali. Alright. Mukatubagiro akabadde kagenda maaso mambuka ga Uganda ebya Post Bank tubimaze njagadde bategeeza mwenna balina yosere bugende muziyo ne byapa bemana buli kimu. Kati kano ke mu information mujengendo bawo lwaliro. Mabadde ku mitimbagano enjijjawulo mulabye nti meeting etudde olunaku lwaleero ey'abasajja n'abakazi abali mu mambuka ga Uganda ne basalawo nti abalala babawadde ennaku 14 nga bavudde mu mambuka ga Uganda bafunye gye balaga. Kino kivudde ku mbeera nti abalala badde baagala kwefuga amambuka ga Uganda naye babanyabidde mu maaso bagamba bafulume amambuka ga Uganda ng'obudde bukyali. Kamba somera akantu kano mu kawulire. Era mu mbeera eno njala kwebaza nnyo Comrade Strike Machine and your comrades. And I would like to take this opportunity to thank my Comrade Strike Machine and other stakeholders and leaders in the northern part of Uganda. Thank you very much for working hard to make sure that these Balaro, they vacate the northern part of Uganda, because that land belongs to you, not to any foreigner, mostly the Balaro. As we speak right now, this is the breaking news. Just in. Balaro herdsmen have been given 14 days to vacate the northern Uganda or to face forceful eviction. Nti bano abasazi b'ebyayi mu nsiko era abalunzi b'ente abagenda bazunganga mizozi. Basero bihoga ne educate bihogo baweredde ennaku 14 nga baamuse amambuka ga Uganda bwe babaganye bagenda kubanga basindiikirizibwa okuva mu kitundu ekyo. The ultimatum announced on May 23, 2025 by State Minister for Northern Uganda, Mr. Kenneth Omona, who was flanked by the 4th and 5th Division Army Commanders, target 759 herdsmen with over 9,000 heads of cattle. Omwana made announcement during the press briefing at the region office of the Prime Ministers in Gulu. Bakugambye nti kino kituukiddwako era kyanjudde olunaku lwalero ennaku zomaze 27 mwezi ogwokutaano omwaka 2025 Minisita Ombezi akwasaganya ku nsonga z'amambuka omukulu Kenneth Omona nga kino bakituuseeko oluvannyuma lw'okuba nti batudde n'abaduumira ebinja ekyokuna n'ekyokutaano ekyamagye nga bakomanders bano be baduumira ebikwekweto eky'olusanvu nga bagezaako nnyo okusindiikiriza abasazi b'ebyayi bano mu nsiko saako abalunzi b'ente bano nga balina ente esukka mitwalo 9 gye batambula najjo. Omukulu ono Omona agenza okukola ekirangiriro kino bakikoze nga bali mu lutuulo lumu n'abaduumizi b'amagye mu bitundu ebyo nga baliraanye office ya Ssawa Minisita mu bitundu by'eggulu. Kati mwabali mu Buganda mutandike okwebaka ng'ebitundu byabirwanako mmwe nga babatwalako ebyammwe nga mulowooza nti ensi teteredde. Aho tuvudde bwe tuli mu bwangu nno sigadde dakiika mmeka? Sigadde dakiika 10. Ndowooza katubiyitemu wano mangu. Ebisigaddeyo bisigadde tubiyite mangu. Alright. Mwenna bannayuganda abadde balaba ebintu ku social media nga bitambula mu masomero ag'ebbeeyi, abaana baleeta zirambogini, baleeta zirengi rover, simanyize promu, bawa abaana bannabwe ebirabo, baana baleeta ensimbi. Kati ekintu kino baali bakikozesanga akakodyo k'okusikiriza n'okulaga nti mu Uganda ensimbi weeziri mu abakaba mu kabi byammwe te balina kye baakirabyemu kyekiruwa. Museveni ne banne batya buli kimu. Bawandiise article mu New Vision munda nga temusobola giraba. Naye ng'ekyasinze obbatiisa okukola ensonga zino okugyawo kasasiro ono kyavudde ku baana abato emigigi emito egibadde gikuba kampeyini masomero ago nga buli posta gye bakuba tewaliwo omwana akuba posta nga ya NRM bakubaza National Platform ku bwesimba. Kamala okunywa ku mazzi.
basetting ebintu byabwe nga bifuuse byalakiza okulaga abaana nti abaana balina ssente abazadde amasomero ga bbeeyi buli kimu bakikola kati baatudde ne bagamba tulina ekizibu generation zonna zitufuukidde ziki nga abaana bonna abatabadde bakuba campaign simanyi prefect ediboy simanyi central prefect biki buli post ebadde ekolebwa ebaddeko national platform nga temwana yesimbawo mu primary oba mu secondary nga takubisiza poster ya national platform kati bagambye bwe bati ekikulu si bya bino baweze ekyabawezeseza ebintu bino byonna ebadde byalakizale kyabaana bato generation kubonanga ba national platform abataawo bemuna emiti emiteja primary ne nursery ne secondary bonanga mitija ki nga tewaliwo omwana akubisa poster ya NRM agirina mundeetere wano njagala mundage campaign zonna mu nursery mu primary abaana badde bakuba poster nga ziriko zonna zibaddeko national unity platform naye kubate kubadde neko national platform kubaddeko kala nga kuliko manvuuli ko genet banzoreke we don't have even support in these the coming generations. What are we facing right now? I think we are facing a problem now. Instruct the Minister of Education and the other institutions to stop this like is the life which we introduced in schools. No more posters or no more flyers. They should come and talk and campaign. They go no more flyers. Kat chino. Ngenda basomera ebintu bino temoseka naye ekibagisizzaawo ebintu bino byonna flyers eza vote kano ke kakulu kano mu kintu kyonna kano flyers eza vote zino okulonderako abakulembeze kekasinza obbatiisa ekibagisizzaawo kati kamba kiikyo kipapula kankibalage eno atike badde mawulire wakati nga teri ajja gitegeera abaana badde baleta ensimbi baleta emmotoka ez'ebbeeyi ennyonyi nga bajja nazo ku ssomero kati ebyo Janet nga abigumidde kati akaleesa obuzibu nga teri akubwadde flyer NRM bakuba ziriko kala national way we don't have even the generations supporting NRM. What is going on here? Nanka, these things must be abolished. No. Kategorida. Bagayawati. The government sets tough conditions for schools. Mbu government ya Nyando esosferi etaddewo ebiragiro ebikakali ku masomero. Ulira. Hiring cars choppers for school promo parties banned. Government ya Nyando esosferi etaddewo ebiragiro ebikakali ku masomero. Okupangisa emmotoka ez'ebbeeyi ennyonyi mu promo z'amasomero mbagirawo ziwereddwa nga nenda bugisi mufungize. No posters stroke of flyers in campaigns of learners. Tekyali kukkiriza posters akekakulu mu byonna. Schools to lose license over display of health of students. Nti essomero libajja ddijjako license singa ligezaako okulaga omuyizi binyonkondo oba obugagga bw'omuyizi omu nga binyonkondo. Ekyo nakyo bakiweze. No paying for bringing food during visitation day. No paying for bringing foods during visitation day. Mbu tewali kusasula kuleeta mmere ku lunaku lw'okukyalira abaana ku masomero. Tugenze. Ministry to prove trips outside Uganda. Mbu ministry y'enjigiriza yegendanga okukkiriza amasomero okufulumya abaana ebweru w'eggwanga so si buli somero kuzuuka tugenda Kenya tugenda Tanzania babiweze. Nursery schools, primary school learners banned from foreign trips. Amasomero ga nursery naga primary abasomi bonna bawereddwa obutaddamu genda ku ngendo zifuluma bweru waggwanga bawereddwa mbagirawo. Ulida. Schools must notify the police on tour. Mbu amasomero gonna galina okutegeeza ku police ku ntambula zino ze babagendako.
No school tour for nursery and kindergartens. No kuvolwalero tekkirizibwayo masomero ga nursery. Nagaba lyabatandikira ddala. Okugenda mbagenze kukola kulambula okwetola gye babalaze babiwereddewo mbagirawo. UCC Media Council to vet the school shows. Uganda Communications Commission ne Media Council efuga Uganda mbu bakwekennenyanga n'okulondoola endaga z'ebintu ebyenjawulo mu masomero oba muri katemba oba abayimbi oba comedy nawe babitaddeko komo nti UCC ne Media Council be balina okukkiriza ebintu okubeera mu masomero kati ndowooza olaba akatengo. Mujjukira amasomero gade gafuuse nga bivulu nga bayibi bagina bibivulu ku masomero babitaddemu akagatto. Naye eno article bagitadde munda wa muli otosobola giraba naye ng'ekikulu kya byonna si bino lakizale life kubanga abaana abalina mu masomero gonna abazadde baba babeesobola kano kokka kubanga mbabulya from my reliable sources kano ke kaleesa obuzibu ako ke kaleesa obuzibu ako. Lwaki teri mwana akabere wa kindergarten agamba monteke ku kipapula kya yero teri ne mutuno obwana buno bujja ku social media bazadde bakwata mu kamera lekoogeraga nje ndi wa people power nje ndi wa Kyagulanyi nedda kyagala NRM nje ndi wa people power Bobi Wine nalo kati nebyo biruma abasajja mumbade mu zamu balumye biruma abasajja ebyo n'akaana eji akakayigo okubekogera nti bawulire ennungu kati obwana mutemwagala bateka abaana tebagala bateka obupapula bya kyenvu kati nabyo baluma mutegedde abasajja mbatuusizza so kati mutegedde obulungi nnyo awe tuli eggwanga we lutuusaawo buli kimu kibaluma. Alright, akavuyo akabadde mu kooti e Nakawa abasajja bonna abadde babadde ba state agency nga ona akubiba n'ebikondo ono tebabalya nti musajja muyayi musajja wa jati oyo asinza okusubula engumi musajja wa jati era nga amanya ge kanga bawe Yewanyaka Rogers musajja mugisu Yewanyaka Rogers oyo abadde asinza okuba engumi muki mu kooti e Nakawa kati bano bonna state be yabadde tegese okuba engumi mu kooti bano bonna bajjati mbala bonna babadde mu kooti e Nakawa be babadde mu kooti bonna ba mafia ba state agent so abakubye engumi mwene bakubye engumi mu kooti e Nakawa mbabulidde amanya g'omusajja bakubye engumi mayinze mbayambako bawa information na buli kimu n'ekibawa mwe mulimanya kyemulimpa ka video mwakalabye ddaka engumi ka video ka gundi nja kazanya lunaku lwonna bafunye obudde ka video ka akala nja kazanya lwonna bafunye obudde so banayi video ewedde mukaba bankuumire atusinkane ku lunaku olulala lwonna mwiraba video ewedde mwebale kubeerako mbaagala nnyo fenna omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center era gwe tulina okuprotectinga n'ekibiina kya National Platform free entry free exit bw'owulira ekulemeredde oliwaddemu fuluma ate nagwo okabiridde mbw ate nnemeredde nno nkiddamu National Platform free entry free exit bw'owulira ekulemeredde fuluma bulungi kubanga tewalina wawandiika ng'ojja era nawono oba ogenda ofuluma bufulumi totunotisingako genda mpudde bulungi free entry free exit oyingira bwerere era ofuluma bw'owulira ng'ekulemeredde tambula tokola commotion toleekaana tulimu very peaceful area tetwagala batuleekaana please free entry free exit bw'owulira ng'ekulemeredde fuluma nga bwewajja bw'oba ogenda commander in charge Robert Kyagulanyi Center ye fountain of honor teri ya owning struggle ya bannayuganda bonna
mukama wankuumire.